Essula y'e14. Mu mwaka ogwokubiri ogwa Yowaasi mutabani wa Yowakazi kabaka wa Isirayiri, Amaziya mutabani wa Yowaasi kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 29 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Yekoyadiini ow'e Yerusaalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, naye nga tamwenkana Dawudi kitaawe bye yakola nga byonna bwe byali Yowaasi kitaawe bye yakolanga. Naye ebifo ebigulumivu tebyaggyibwawo, abantu nga bakyawaayo ssaddaaka era nga bootereza obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo olwatuuka obwakabaka nga kyebujje bunywezebwe mu mukono gwe, n'alyoka atta abaddu be abatta kabaka kitaawe. Naye abaana b'abassi teyabatta, ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa, nga Mukama bwe yalagira ng'ayogera nti, bakitaabwe tebattibwanga ku lw'abaana, so n'abaana tebattibwanga ku lwa bakitaabwe, naye buli muntu anaafanga olw'okwonoona kwe ye. Ku Edomu n'attirako 10 mu kiwonvu eky'omunnyo, n'amenya Seera ng'alwana, n'akituuma erinnya lyakyo Yokuseeri ne leero. Awo Amaziya n'atuma ababaka eri Yekoyaasi mutabani wa Yekoyakaazi mutabani wa Yeeku kabaka wa Isirayiri, ng'ayogera nti, jangu tulabagane n'amaaso. Awo Yekoyaasi kabaka wa Isirayiri n'atumira Amaziya kabaka wa Yuda, ng'ayogera nti, omwennyanga ogwali ku Lebanooni gwatumira omuvulo ogwali ku Lebanooni nga gwogera nti, muwe muwala wo mutabani wange amufumbirwe. Awo ensolo ey'omu nsiko eyali ku Lebanooni n'eyitawo n'erinnyirira omwennyango. Mazima okubye Edomu n'omutima gwo gukugulumizizza, okyenyumiririzeemu obeere eka. Kubanga lwaki okweyingiza mu bitali bibyo n'ofiirwa, n'ogwa ggwe ne Yuda wamu naawe? Naye Amaziya n'atakkiriza kuwulira. Awo Yekoyaasi kabaka wa Isirayiri n'atabaala. Ye ne Amaziya kabaka wa Yuda ne balabaganira n'amaaso e Besusemesi ekya Yuda. Yuda n'agobebwa mu maaso ga Isirayiri, ne baddukira buli muntu mu weema ye. Awo Yekoyaasi kabaka wa Isirayiri n'awambira Amaziya kabaka wa Yuda mutabani wa Yekoyaasi mutabani wa Akaziya e Besusemesi. N'ajja e Yerusaalemi n'amenyaamenya bbugwe wa Yerusaalemi okuva ku mulyango gwa Efulayimu okutuuka ku mulyango gw'oku nsonda, emikono 400. N'anyaga ezaabu n'effeeza yonna n'ebintu byonna ebyalabika mu nnyumba ya Mukama ne mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya kabaka, era n'ab'emisango, n'addayo e Samaliya. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyaasi bye yakola n'amaanyi ge, era bwe yalwana ne Amaziya kabaka wa Yuda, tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Yekoyaasi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikirwa mu Samaliya wamu ne bakabaka ba Isirayiri. Yerobowaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Amaziya mutabani wa Yowaasi kabaka wa Yuda n'amala emyaka 15, Yekoyaasi mutabani wa Yekoyakaazi kabaka wa Isirayiri ng'amaze okufa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Amaziya tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Ne bamwekobaanira mu Yerusaalemi, n'addukira e Lakisi, naye ne batuma e Lakisi okumugoberera, ne bamuttira eyo. Ne bamuleetera ku mbalaasi, n'aziikibwa mu Yerusaalemi wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Awo abantu bonna aba Yuda ne batwala Azaliya eyali yakamaze emyaka 16, ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe Amaziya. Ye yazimba Erasi n'akizza eri Yuda, kabaka ng'amaze okwebakira awamu ne bajjajjaabe. Mu mwaka ogw'15 ogwa Amaziya mutabani wa Yowaasi kabaka wa Yuda, Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'atanula okufuga mu Samaliya, n'afugira emyaka 41. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Teyava mu bibi byonna ebya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Yazzaayo ensalo ya Isirayiri okuva awayingirirwa e Kamasi okutuuka ku nnyanja eya Alaba, ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama Katonda wa Isirayiri kye yayogerera mu mukono gw'omuddu we Yona mutabani wa Amitaayi nnabbi ow'e Gasukeferi. Kubanga Mukama n'alaba okubonyaabonyezebwa kwa Isirayiri nga kuzibu nnyo, kubanga tewaali eyasibibwa newaakubadde ataasibibwa wadde omubeezi eri Isirayiri.
Mukama n'atayogera ng'alisangula erinnya lya Isirayiri okuva wansi w'eggulu, naye n'abalokolera mu mukono gwa Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yerobowaamu ne byonna bye yakola n'amaanyi ge bwe yalwana ne bwe yakomezaawo Isirayiri Damasiko ne Kamasi ebyabanga ebya Yuda tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Yerobowaamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe be bassekabaka ba Isirayiri. Zekaliya mutabani we n'afuga mu kifo kye.